Poliisi ng'ekulembeddwamu omwogezi wa poliisi mu ggwanga omukulu Fred Enanga egezezzaako okulabula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'emutegeeza olunaku olw'enkya tagezaako n'ava mu maka ge okugezaako okutalaga eggwanga. Wabula ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency abagambye temujja kundaba, abeerumbidde n'abategeeza nti tewali nsonga yonna emugaana kutalaga ggwanga, era eggwanga agenda ditalaga oba bafa bafe oba beetuge ye akola ekintu ekiri mu constitution, alina okugenda n'atalaga eggwanga ne yeebuza ku bantu be oba n'abaako okwebaza okw'enjawulo kubanga baamulonda kuba president ne ow'emmundu n'asalawo abweremezeeko ku mmundu. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency wetwogerera olunaku olwaleero ate ensonga azitaddemu engatto n'agamba nti bano balayika baagala mukolako kamanyiiro, baagala mukolako kajanja, era nga twongera bajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti ono eyalondebwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi poliisi agyanukudde bw'ati. Weewaawo Fred Enanga abadde alemeddeko ng'agamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tagezaako ne yeetantala okuva ewaka we agende atalaga eggwanga mbwera byeyasuubizza munnange tebigenda kubeerawo. Baganda bange, mikwano gwange, ntyongera bajjukiza nti ensonga bwe zityo bwe ziri n'ate netwongera bagumya n'okubategeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso tukiraba, era buli kimu ekigenda mu maaso tukifolowinga, era buli kimu ekigenda mu maaso tujja kuba tukibatuusaako bulungi. Ninge pulezidenti waffe kyembasuubiza nti ali ready nnyo okutalaga eggwanga ewatali kugamba nti tulina kye twesigazza, tulina kye tukoze eki, tugenda kutalaga eggwanga oba poliisi baagala oba tebaagala. Ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mukama waffe yasazeewo, era tuwulira essanyu, tuwulira ekitiibwa kubanga tutabira ddala nga ebyaffe biteredde. Pulezidenti omulungi kasita asalawo tewali agambayo. Era baganda baffe Nup Countrywide Tour Chapter 2 egenda kubanga eddamu, era twongera bajjukiza n'obategeeza nti tutambulire ddala wamu ate era bulungi. Mutemutya oyo Fred Enanga ffe tumusobola talina kyakyagamba bantu, talina kyakyawoza, wabula ye bamanye nti bo ebyabwe byagaana. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi abalimu nga ntono kati bakyalina kye bayinza mugamba, tebakyalina kyakwogera. Eggwanga lyonna likimanyi bulungi, ffenna tukimanyi bulungi. Kakati Enanga baba bagamba ki? Bagambye nti sazeewo okubeera nga ndowooza ensonga z'omukulu Mpuuga tebalina kyakwogera, nziwunzi kasigenda kuziddamu lwa nsonga Mpuuga ekintu kye ayagala kubeera nga akitambuliza ku Nuupu oba ku Kyagulanyi, okubeera nga ayogerwako, okubeera nga akyasigala ofuna tokability eyo. So mukulaba okwanga atuwugula ku biki ebigenda mu maaso, ensonga z'okwogera ku kabaka, ensonga z'okwogera ku bantu baffe abali mu makomera baba abuzibwawo, waliwo second phase egenda kutandika. So Mpuuga teyeetaga nnyo kuwa budde, wabula njagala abannamasaka mumbuulize Mpuuga ebintu ebigambo bino waabanga agenda okubajjamu eyo nga bwe yagambye nti agenda kubajjamu, but nga sinnatuukawo awo. Mpuuga ayinza olowooza bannamasaka basiru. Mpuuga nga wagambye oli mugezi, nze kinneewuunyisa, simanyi tolina by'okozesa mbu gwe tonywa njaga, naye gw'olangira okunywa enjaga n'obutategeera n'okubeera nti gw'oli wa kitiibwa ye si wa kitiibwa. Emyaka 13 yakola embaga, era Abannayuganda bonna ne bawitnessinga embaga eyo, naye ggwe myaka 13 emabega bakwatira muloogi ne muka musajja nga musinda mukwano. Gwe omugezi, naye ekyo kiveeko si kyekindeese. Njagala mwetegereze Mpuuga
yamanyi mugezi nti abannamasaka basiro. Gurupu bw'osanga gurupu y'abantu etembeeta mpuuga nga ba politician okitegeedde ng'etembeeta mpuuga bw'akugamba nti wa opposition manya ku opposition kungulu naye munda wa yero okategedde bw'ogenda ku Twitter oba ku social media handles ez'enjawulo n'ogenda ng'ofollowinga abali okuwaana mpuuga bw'ogenda into details mu accounts zaabwe ogenda okulaba accounts ezo ezisinga ate nga ezimu era zifaanagana accounts ezo ezisinga ogenda okulaba nga za Piraawo na NRM. Okitegedde the same applies to Mayiga. Bw'ogenda ku hando ya Mayiga ne Facebook ye era gundi ezo gye ziri ba Piraawo na NRM. Why? Ebintu bye bakola biri presentinga bali n'okwagala okubeera nga bateekawo olutalo olw'okulwana ne Kyagulanyi. Baani abalu facilitating era baani abateetaga Kyagulanyi be bantu abo era za accounts ziri mu kuwaana ki ke kali ke nkugambye nti bw'osanga politician inga n'akulimba opposition naye nga supporting ebintu bya mpuuga munda wa yeru. Kubanga omuntu obeera ng'oyagala enkyukakyuka eya nnamaddala ebyaddala ebiri serious ng'omanyi bulungi mpuuga bye yakola ne treke ye kuva gy'avudde ne bwanika bye bazze bakola ng'obamanyi nga weetaaga enkyukakyuka, there is no way gy'oyinza okugamba nti abantu abo bye bakola bituufu. Tekisoboka pozi ng'oli muloge. Kisonga lwaki mbagambye abantu bonna abagenda okwegatta ku mpuuga n'abantu abali mu kubeera nga batembeeta mpuuga nga tabuzaabuza bayeru era ne gyagenda otambulira ebyo gyagamba gyagenda otalaaga abantu ajja bafuna naye ng'abantu bajja ofuna si opposition bajja kubeera ba Piraawo era nga balala bayeru be bantu mpuuga bajja okufuna gyagenda okutambulira talina muntu yitaga nkyukakyuka nga opposition gwagenda kufuna. Ekirala mpuuga okubeera nga kyayogedde ku mukolo eri mu kuziika yatidde kubeera nti bw'avaayo okwogera ayinza obutakoona ku kintu ssente ebitaano ate akalasita kaveeyo kamulabise ensonga lwaki teyayogedde. N'olw'ensonga eyo mpuuga tukkulisaayo mu lutabaalo gy'agambye nti wadde ova mu lutabaalo oba amaziika gaafuuka ddi okutabaala kye nabagambye nti abasajja bano baali tebazze kuziika baali bazze kukola fujjo kutuusa bulabe ku Kyagulanyi misioni eyagaana. Kitegeera kati abannamasaka nsaba mumbuulize mpuuga ebintu bino bibiri. Mpuuga ne gurupu bagamba Kyagulanyi musiyazi era Kyagulanyi munywi wa njaga. Bakola ki mu kibiina ky'abasiyazi n'abanywi b'enjaga? By'abasiyaga bibawoomera oba? Nze mu kutegeera omukulaba okwange bakwate kaadi z'abasiyazi bazibawe bazibaddize bagende bakole programs ezaabwe. Naye kigendererwa ki ekiri wakati okubeera ng'ogamba nti gundi basiyazi naye ate nga tobaddiza kaadi yaabwe ate nga ne gw'olumiriza obusiyazi teyakuyita oli kyereeta? Bannamasaka nyongera obbajjukiza mpuuga waabajjamu aleme kubabuzaabuza mumukwesyoninge ku kintu kya ssente kubanga mpuuga talina wantu nawamu waalaga n'ayogera ku ssente ezo. Adda mu kubuzaabuza n'ekweka emabega wa Mengo simanyi mufumba Ssaabasajja Kabaka simanyi mulengeza Katikkiro simanyi mukola mutya. Mpuuga aba mumukwesyoninge ku kigambo ssente miliyoni 5 okitegeera ziyakumpanya. Mpuuga oyo alangira Bobi Wine nga bw'akolera Museveni emabegako n'akavidiyo weekalinga Museveni akonfaminga nti mu Nuupu alinayo omukozi w'empuuga amuwa information mu Nuupu. Kati kubayo tetumanya ani akolera Museveni.
era Museveni yennyini yafuddeyo n'ekiwandiiko ekivumirira Mpuuga ssente ze yatwala n'alinta Mongi n'ababaka ba NRM abasatu. N'olw'ensonga eyo Mpuuga ababuulire ssente ezo yazitwalira mu tteeka ki? Oluvannyuma lw'emyezi 6 nga bamuappointinze okubeera loopu, akasiima ako yakatwala atya nga tannamaliriza kisanja nga ne mu mateeka ga palamenti tekaliimu yajja atya akatwale? Ensonga endala, Mpuuga ababuulira amazima. Mpuuga tagobwangako mu kibiina era Mpuuga tagobwangako ku kitebe, wabula Mpuuga bwe baamukwatira mu Bobi, Mpuuga baamusaba ebintu bisatu. Mpuuga baamugamba yeetondera abantu abaamulonda, ne bamugamba zeeyo ssente akole ki, alekulire ku kifo eky'obwa komisona. Mpuuga teyagaana, byonna yagaana bikola. Mukitegeera bannamasaka? Kati Mpuuga teri yali amugobye. Mpuuga Kyagulanyi si mulabe we. Kitegeera? Mpuuga ayongera okubannyonnyola ku ssente era ababuli ani yamugoba ku kitebe? Teri yamugoba. Abannamasaka saagala mwefule basirusiru. Abannamasaka muli bantu bagezi. Bannamasaka Mpuuga watuuka okubajjamu nga tayogera ku kigambo ssente, Mpuuga mumwetegule. Alina obbannyonnyola ssente yazitwala yazigulamu malagala, Panado n'aziteeka mu malwaliro. Alina obbannyonnyola ssente yazikolamu nguudo. Abannyonnyola ssente miliyoni 5 eyo ze yatwala azikozeemu ki? Yaziba loobingira ng'Emasaka Nnyendo Mukungwe azibakoleddemu ki? Era Mpuuga ababuulire linnya ki ly'ayagala Kyagulanyi ayite obuli bw'enguzi obulyake n'obubbi, nti Kyagulanyi yakola nsobi okumugamba nti owaayi ofumisa oluseke mu luwombo lw'abantu. Yababuulire linnya ki ly'ayagala Kyagulanyi amuyite nga lyababbi nga ddungi. N'olw'ensonga eyo temuwuddisibwa Mpuuga na guruupu ye mu abannamasaka. Mubeere vigilanti nnyo ng'agenda okubajjamu. Ffe tetumugaana kukola kibiina kye, waddembe okukola ekibiina kye nga bw'akitegese, naye bw'aba abazzeemu ayogere ku nsonga ya miliyoni 5 ze yatwala. Aleme kwebuzabuza kudda eno kubuzaabuza, kubanga namulabe we yavudde gye yavudde ku mukuziika, bwe yabadde ayogana n'abantu be yasasudde kubeera nga bakola effujjo, era ekigambo ssente teyakikoonyeeko. Ayita bbali. Mpuuga, lwaki w'obeera mu bantu toyogera ku ssente ze wanyaga? Abantu bandyetaaze okumanya amazima. Abannamasaka mwebereremu, muli bantu bagezi. Nsazeewo okubeera nga ndowooza ensonga z'omukulu Mpuuga nziwunzi kasigenda kuziddamu. Lwansonga Mpuuga ekintu kye ayagala kubeera nga akitambuliza ku Nuupu oba ku Kyagulanyi, okubeera nga ayogerwako, okubeera nga akyasigala ofuna tokability eyo.
so mukulaba okwanga atuwugula ku biki ebigenda mu maaso, ensonga z'okwogera ku kabaka, ensonga z'okwogera ku bantu baffe abali mu makomera baba abuzibwawo, waliwo second phase egenda kutandika. So Mpuuga teyeetaga nnyo kuwa budde, wabula njagala abannamasaka mumbuulize Mpuuga ebintu ebigambo bino waabanga agenda okubajjamu eyo nga bwe yagambye nti agenda kubajjamu, but nga sinnatuukawo awo Mpuuga ayinza olowooza bannamasaka basiru. Mpuuga nga wagambye oli mugezi, nze kinneewuunyisa, simanyi tolina by'okozesa mbu gwe tonywa njaga, naye gw'olangira okunywa enjaga n'obutategeera n'okubeera nti gwe oli wa kitiibwa si wa kitiibwa. Emyaka 13 yakola embaga era Bannayuganda bonna ne bawitnessinga embaga eyo, naye ggwe emyaka 13 emabega bakwatira mu loogi ne muka musajja nga musinda mukwano. Gwe omugezi, naye ekyo kiveeko si kyekindeese. Njagala mwetegereze Mpuuga yamanyi mugezi nti abannamasaka basiru. Bw'osanga gurupu y'abantu etembeeta Mpuuga nga bapolitician, okitegeedde ng'etembeeta Mpuuga, bw'akugamba nti wa opposition, manya ku opposition kungulu naye munda wa yero. Okategedde bw'ogenda ku Twitter oba ku social media handles ez'enjawulo n'ogenda ng'ofollowinga abali okuwaana Mpuuga, bw'ogenda into details mu accounts zaabwe ogenda okulaba accounts ezo ezisinga ate nga ezimu era zifaanagana. Accounts ezo ezisinga ogenda okulaba nga za Piraawo na NRM. Okitegedde? The same applies to Mayiga. Bw'ogenda ku hando ya Mayiga ne Facebook ye era gundi ezo gye ziri ba Piraawo na NRM. Why? Ebintu bye bakola biri presentinga bali n'okwagala okubeera nga bateekawo olutalo olw'okulwana ne Kyagulanyi. Baani abalufacilitating era baani abateetaga Kyagulanyi? Be bantu abo. Era za accounts ziri mu kuwaana ki? Ke kali ke nkugambye nti bw'osanga politician inga n'akulimba opposition naye nga supporting ebintu bya Mpuuga munda wa yeru. Kubanga omuntu obeera ng'oyagala enkyukakyuka eya nnamaddala ebyaddala ebiri serious, ng'omanyi bulungi Mpuuga bye yakola ne treke ye kuva gy'avudde ne Bwanika bye bazze bakola, ng'obamanyi nga weetaaga enkyukakyuka, there is no way gy'oyinza okugamba nti abantu abo bye bakola bituufu. Tikisoboka, pozi ng'oli muloge. Y'ensonga lwaki mbagambye abantu bonna abagenda okwegatta ku Mpuuga n'abantu abali mu kubeera nga batembeeta Mpuuga nga tabuzaabuza bayeru, era ne gyagenda okutambulira eyo gyagamba gyagenda okutalaaga abantu ajja bafuna, naye ng'abantu bajja ofuna si opposition, bajja kubeera ba Piraawo era ng'abalala bayeru. Be bantu Mpuuga bajja okufuna gyagenda okutambulira, talina muntu yitaga nkyukakyuka nga opposition gwagenda kufuna. Ekirala, Mpuuga okubeera nga teyayogedde ku mukolo eri mu kuziika, yatidde kubeera nti bw'avaayo okwogera ayinza obutakoona ku kintu ssente 5 ate akalasita kaveeyo kamulabise. Y'ensonga lwaki mwana teyayogedde. N'olw'ensonga eyo Mpuuga tukkulisaayo mu lutabaalo gy'agambye nti wadde ova mu lutabaalo oba amaziika gaafuuka ddi okutabaala. Kye nabagambye nti abasajja bano baali tebazze kuziika, baali bazze kukola fujjo kutuusa bulabe ku Kyagulanyi, misioni eyagaana. Kitegeera. Kati abannamasaka nsaba mumbuulize Mpuuga ebintu bino bibiri. Mpuuga ne gurupu bagamba Kyagulanyi musiyazi era Kyagulanyi munywi wa njaga. Bakola ki mu kibiina ky'abasiyazi n'abanywi b'enjaga?
byabasiyaga bibawoomera oba nze mukutegeera omukulaba okwange bakwate kaadi z'abasiyazi bazibawe bazibaddize bagende bakole programs ezaabwe. Naye kigendererwa ki ekiri wakati okubeera ng'ogamba nti gundi basiyazi naye ate nga tobaddiza kaadi yaabwe ate nga ne gw'olumiriza obusiyazi teyakuyita oli kyereeta. Bannamasaka nyongera obbajjukiza Mpuuga waabajjamu aleme kubabuzaabuza mumukwesyoninge ku kintu kya ssente kubanga Mpuuga talina wantu na wamu waalagana ayogera ku ssente ezo. Adda mu kubuzaabuza naye kweke mabega wa Mengo simanyi mufumba Ssaabasajja Kabaka simanyi mulengeza Katikkiro simanyi mukola mutya. Mpuuga aba mumukwesyoninge ku kigambo ssente miliyoni 5 okitegeera ziyakumpanya. Mpuuga oyo alangira Bobi Wine nga bw'akolera Museveni emabegako n'aka vidiyo weekalinga Museveni akonfaminga nti mu Nuupu alinayo omukozi we Mpuuga amuwa information mu Nuupu. Kati kubayo tetumanya ani akolera Museveni. Era Museveni yennyini yafuddeyo n'ekiwandiiko ekifumirira Mpuuga ssente ze yatwala n'aninta Mongi n'ababaka ba NRM abasatu. N'olwensonga eyo Mpuuga ababuulire ssente ezo yazitwalira mu tteeka ki oluvannyuma lw'emyezi 6 nga bamu appointinze okubeera loopu. Akasiima ako yakatwala atya nga tannamaliriza kisanja nga ne mu mateeka ga palamenti tekaliimu yajja atya akatwale. Ensonga endala Mpuuga ababuulira amazima. Mpuuga tagobwangako mu kibiina era Mpuuga tagobwangako ku kitebe wabula Mpuuga bwe baamukwatira mbubbi Mpuuga baamusaba ebintu 3. Mpuuga baamugamba yeetondera abantu abaamulonda ne bamugamba zeeyo ssente akole ki alekulire ku kifo eky'obwa komisona. Mpuuga teyagaana byonna yagaana bikola. Mukitegeera bannamasaka kati Mpuuga teri yali amugobye. Mpuuga Kyagulanyi si mulabe we. Kitegeera Mpuuga ayongera okubannyonnyola ku ssente era ababuli ani yamugoba ku kitebe teri yamugoba. Abannamasaka saagala mwefule basirusiru. Abannamasaka muli bantu bagezi. Bannamasaka Mpuuga watuuka okubajjamu nga tayogera ku kigambo ssente. Mpuuga mumwetegule alina obbannyonnyola ssente yazitwala yazigulamu malagala Panado n'aziteeka mu malwaliro. Alina obbannyonnyola ssente yazikolamu nguudo. Abannyonnyola ssente miliyoni 5 ezo ze yatwala azikozeemu ki? Yaziba loobingira ng'emasaka Nnyendo Mukungwe azibakoleddemu ki? Era Mpuuga ababuulire linnya ki lyayagala Kyagulanyi ayite obuli bw'enguzi obulyake n'obubbi nti Kyagulanyi yakola nsobi okumugamba nti owaayi ofumisa oluseke mu luwombo lw'abantu. Yababuulire linnya ki lyayagala Kyagulanyi amuyite nga lyababbi nga ddungi. N'olwensonga eyo temuwuddisibwa Mpuuga na guruupu ye mu abannamasaka. Mubeere vigilanti nnyo ng'agenda okubajjamu. Ffe tetumugaana kukola kibiina kye waddembe okukola ekibiina kye nga bw'akitegese. Naye bw'aba abazzeemu ayogere ku nsonga ya miliyoni 5 ze yatwala. Aleme kwebuzaabuza kudde eno kubuzaabuza kubanga namulabe we yavudde gye yavudde ku mukuziika bwe yabadde ayogana n'abantu be yasasudde kubeera nga bakola effujjo era ekigambo ssente teyakikoonyeeko. Ayita bbali. Mpuuga lwaki w'obeera mu bantu toyogera ku ssente ze wanyaga? Abantu bandyetaze okumanya amazima. Abannamasaka mwebereremu muli bantu bagezi.